bituukako ensinzibu tubulaba. Omulundi gwe nasooka okufuna okulaba alimpa waliko era nakulaba bulungi nnyo. So bw'ogattagattamu omutandize mutobye mwenna bw'obeera wakunyonnyola alimpa mu bigambo bibiri, alimpa ki yeki? Alimpa alimpa kyenyinza obbagamba ye muzibu era ago gwe nga gakyali mabaga. Alimpa muzibu ky'olina omumanya. Alimpa muzibu nga ddala nga anyweddemu abagwe nga tayagala kumanya. Ate n'ekintu ekikwatagana ne mukyala we amwagala nnyo. Mukyala we tukonewo ko katono. Mumusanga alimpa yalina n'omukyala we? Nedda. Naye wabula ng'oyo omukyala we yalina yedda. Ekitegeeza Kiridi mutuufu ogamba nti nno babeerako nabedda. Yabeerako ko naye edda era alimpa n'addusaako kwoyo omuwala ewaabwe okitegeera. Balina omwana? Tebalina mwana mpozi bagenda. Tebalina. Obudde buno ali lubuto? Sawa zino mpozi agenda kufuna bufunye omwana. Okay. Kati we yakuba hiiti omuwala naawe nakuba hiiti n'akomawo. Ndowooza baali baafunamuko obutakkaanya eyo emabega ne beegoba abo. Alimpa n'agamba omuwala nze bwekubanga hiiti kale tonnoonyanga. Kati n'omuwala naye yalimu ekkoodi. Yali akimanya alimpa akubye hiiti naye nga tasobola munoonya abajja mumanyira. Kati nga butereevu alimpa yalinoonya wala kuba ye yali amwagala. Lavu yaabwe siba kati kuva dda nga n'alimpa gwe nga akyali mwavu nga talina nawaabwe. Okitegeera nga talina wuwe nti nga wamusuza ye lwadda mukyala we. So ye mukyala we embeera ze ziri zitya? Sigenda sizimanyi kubanga alimpa wabeeredde n'omukyalo oyo. Sibaddeeko naye. Nalindi eno nze manyi weyanyiza luli eri nensalawo muviire. Weyanyiza luli eri nensalawo muviire. Ezirayo eri ewaffe ku kyalo. Namboneleka nsooke mulekemu. Ate be wagenda nabo? Be nagenda nabo. Abalala yali abagoba dda nga twasigala buffe. Gwe naye n'omukyala nga mwabaliwo? Omukyala tannaba kujja? Ng'omukyala gwe nga tannajja. Okay. Tugende straight ndowooza ku maama we. Ajja atya? Tukyali wali eri. Tumuleka ntya. Kati alimpa omulundi bwe nasembayo okubeera naye ng'oggyeko biri eri bye nagenda eri. Yankubira essimu. Namukubira essimu nangamba ketukekomawo biki naye omulundi gwe naddayo gwandaga alimpa nti tasobola kuddamu kutereera kuba nze ekyali kyamunnemesa buli eri gwe okummanyira gwe okuvumibwa ate nga tosasula nga nze nsula seebase nga nze baawunsa nze amuteerayo ennyimba nze dijje nze akola buli kimu okitegeera nga nze nemagwenga n'okwebaka lwakuba nti n'ebirala gwenga sibyogedde naye nabonaabona nnyo era singa alimpa yalimu amagezi singa yenza alina wali eri gwenga ku mwanjo ate nga yakulemesa omulimu okitegeera ate nga yamminisa omulimu gwange nga yaŋŋamba nina osasula naye nakati sifunangako na wadde 10 obwavu gwenga bunnuma ate gwe yanzita na bussi jo ogenda gwotuuka mu mikwano gyo bo bamanyi oyina ssente bakulaba ku comedy store ye gwakuŋŋanya naye nga tasobola kukwatako mitwalo 2 kugikuwa ebyaddala. Mu kukuŋŋaanya lwaki tewajjangako ne weesasula? Bamufuuye 10 n'ojjako 2. Namanyanga ono omuntu waffe toba wetufunye zineno ssente kubanga gwe gwali gusooso tufuwa ssente nnyingi okitegeera namanyi nti oba munaye anaakwatako neyampa omutwalo ku mitwalo zaali ssente nga mbeka ze mwakuŋŋaanya? Olwo twakuŋŋaanya miliyoni 2,770,000 ze bamufuuye obufuuyi. N'akuwaako ssente mmeka? Omutwalo gumu mu weeguti gwe yampa. Ssente yazikwasa mukazi we? Ssente ebiseera bye mukazi we nga tannamuleeta okitegeera nenjija gwe kale ng'ebyo mbigumira. Naye ng'emmere yali agigula ewaka ng'akuwa? Emmere yo yalinga agula okitegeera naye nga we tutambula mu sheeyi ng'ali awo baaba ng'oli omukyalo omulala nga tamala kwogera nga tofuna kyakulya okitegeera n'omukyalo oyo yaŋŋambako naye kettukke
oyagala sente mmeka weesonyiwa alimpa oyo omukyala yesejja muwogerako oyagala sente mmeka weesonyiwa alimpa olwakiŋŋamba ekyo niŋŋamba olaba onaŋŋambye oyagala sente mmeka ebinaddira biyinza obutakuba birungi nsooka ntema kati alimpa bwe namukubira essimu naŋŋamba komawo biki nagendayo netugenda eyo ku sho n'ayimba ne tuvaayo kati nkera walo ng'alina okugenda e Masaka naye yava e Masaka ng'atawuse nga takyasalibwako omusale n'ayingira n'akubakubawo baani waliwo bambi omwana gwe bayita Bisaso yo ye alabika ne munda mu kifuba era nakati gwe nga kimuluma nga ye nga buli waatamira nga gwakuba amanyira okukuba ebikonde gwe nkutidde olaba gwe nga kaneeno lwakuba gwe nga kaziba yakwata nayiro kata akasala omanyako kamanya akabeerako akawagala n'akanfumita waneeno ng'alina wange gwe nga tannakuba nayiiti okitegeera naye kwegamba bintu bingi nnyo gwe nga byakoze n'avaayo yekuba oluggi engalo ne zitiiriika kati mba njija gwe mukwateko mugambe ate obadde ki naŋŋamba gwe nkwatako otya wansemberera ddi mwagala mmwe kunzita mugende n'atugoba ekiro era olunaku olwo bwe bwatya ku makya n'akwata ebintu byaffe bye byali mu nnyumba n'abifulumya wabweru w'entebe enkuba n'ezikuba byonna ne bikwaddiwa mpaka muganda wange bwe yafuna awo ennyumba n'abiteekamu olw'okuba bo baguze ebipya emakindi ebyaffe ne bifiirayo era gwe nga twabirekayo mu kumusanga yalina biki teyalina kyayina kuba yali abeera wa manejawo okuleka engoye nga n'engoye yali abeerawo manejawo era kyekyalo kyekimu etubeera mu kiyanja kyekyalo mu bufunze yajja na kaveera mazima mami we batuuka ate ovuma maama we twawulidde ka audio maama wagamba yamuwemudde kyemanyi nawe wakawuliddeko nakawuliddeko naye nze kyenyinza obbagamba kunze nganze ekyo si kipya alimpa okuvuma maama we ne maama we naye akimanyi ekyo si kipya omulundi okuviira alimpa okumwesonyiwa era yali avumye maama we fenna ne tunyiga abali mu mmotoka ne tugaa tosobola gwenga kuvumya gwenga maama wo ogamba ono omukazi yagamba ssebo gwenga maama we maama osobola okwetondera ono omukyala ku kigambo gwenga kyoyogedde ko maama we sisobola nze kwetondera eyo nze malaaya ogamba batya nze neetondera oyo omukazi omuwala gwalina omuwala gwenga gwalina naye soona waliwo omulala okitegeera bava ku kyoku kale kwegamba nze simanyi nze nakumanya wabula nga nze kyenyinza okugamba alimpa yakubira maama essimu n'amugamba wetondere mukazi wange fenna abali mu mmotoka gwe ne tunyiga ne tugamba kojjaawe ye yasooka gwe okunyiga ye yali amuvuga n'amugamba bw'oba ovuma muganda wange obusiru kitegeeza nange oba onvumiddemu nange ndi musiru okitegeera ne tunyiga fenna ne tugamba naye alimpa okoze ekibi ekyo ekyogamba maama wo nti no yetondera omukazi maama wo ddala gwakuzaala olwo we nategeera nti naalimpa tategeera olwo we nategeera nti alimpa tategeera ne mwesonyiwa kati bino ebyokugamba nti ebyokuwemula maama wo kitegeeza si bipya ebyokuwemula okitegeera si bipya asobola n'omuvuma gwe ebisingako awo ebyo mwawuliddeko biwero okitegeera ebevumanga ku simu nawaaba gwenga live nawaabeerawo maama we ate ogamba yamuvumidde ku simu yadde amulabako awo okitegeera nze alimpa akoze ebintu bingi n'ebirala gwenga byensirikidde singa navayo dda n'embyogera naye nga nsirise nga bajja kulowooza njagala gwe muwalampirako naye alimpa ye alina empisa embi ate yeyagaliza yekka Asani Ndugga kyeyayogera kituufu alimpa yeyagaliza yekka sente zamumalamu okitegeera asobola okuwa abalala nagula bino nagula ki naye nga kyokka mwaba muliko wallayi nga temulina sente era kati wenjogerera ssaawa zino eno abali ewaka waalimpa temumanyi kyemuliko singa mugendayo ne mubabuza owaaye mulyaki abaliyo kati ssaawa zino tewali kye balya nze nkubuulira wagendayo kono balabako sisobola gendayo era gwe nga kulinnyayo wabula nga kyenjagala
ali njagala